tugenda okubanga tutunula lutalo luno lugaziye nyampuliriza luvudde ku bintu ebirukwatako nga dro tumanyi nti olutalo lulina kubaawo wakati wabyo byakulwanyisa weapons kati lugenze ne ku byenfuna lugenze ku byentambula ate lwongera okuba nga lulanda lutuuse ku sites enkulu era enkizo wenjogerera bino bugenze okucha olunaku olwaliwo ng'eggwanga erya Republic of Iran America oluvannyuma lw'okulumba akazinga akayi aka Iraq bakaita Iraq Iran kekozesa nnyo mu ntambuza y'amafuta gaabwe balumbye enkambi ya America mu ggwanga erya Saudi Arabia ndowooza eri mu kibuga Riyadh ya Sultan era ntegeddeko nti ennyonyi za America ezigaba amafuta eziwera 5 zirabika nga zifunyeko damage bugenze okucha mu Sharjah United Arab Emirates nga amasengejero g'amafuta tanka ezimu Iran ezikubye ne tanka bugenze okucha Trump ayongera kuwera era munyivu nnyo eri bannamawulire ba America ng'emikuto gya New York Times Washington Post okuba nti baganya okujubisa olutalo okulaga ekifaananyi ekituufu nga ye bwalowooza bwakubye eggwanga erya Iran ampuliriza ngenda kuba ne Dr. Yusuf Serunkuma mukugu nnyo mu nsonga z'okunoonyereza naddala ku mawanga ag'enjawulo n'ebintu eby'enjawulo tutunule tukube torch tulabe olutalo luno ku kyondo kya Buwarabu Impact amawanga agaliraanyeewo entambuza y'amafuta ebyenfuna n'okwetola ensi yonna nzikiriza akumbulizeko ate oluvannyuma nsooke nkuwe genda bye agaakagwawo sebo nsabye obuuzeeko okuba na Uganda Alfat niyenze nyine yanze okunkyaza esebo nga bwoyanjudde ensonga ffenna tetwebaka ennaku zino tuba tugoberera mawulire kubanga olutalo olwo lwewaka ddala lutukwatirako ddala so tubeerawo nga tuteredde nga tulugoberera era tetumanyi gye lunaggwera naye nga ffe abataagala bafuzi b'amatwale era netwaddemu ku ssanyu nika tulabe gye lunaggwera kubanga kirabika nga bwe batera okugamba katandika butandisi naye nga nsanyusa nnyo okubeera nga onkyazizaako ku Radio 4 weewaawo dokita kansooke nkuwa emboozi zino gennaakafuna essaawa zino ampuliriza nga bwe nkugambye nti omwalo ogw'effujja Yura mu United Arab Emirates etterekero ly'amafuta tanka 2 amafuta gano waliwo bagatuuma ne bagakuŋŋanya nga tegannatambula kugenda ne gakulwako emikolo egy'enjawulo mpaka lwe gatuuka ene wammwe ng'oteeka buteesi mu mmotoka na pikiyo akati agamu ku makuŋŋaanyizo mu Fujayura ndabye wano gakutte omuliro ekitebe kya America mu ggwanga erya Iraq embasi yaabwe gye bayita ey'omu Baghdad nayo waliwo oludda olukubiddwa drone za Iran nga bukya enkya lunaku olwaleero era mu mbeera yemu nnengera drone za Iran nga zirumbye munda mu ggwanga erya Israeli okubaako emikolo gye bakoze embeera essaawa zino ey'obunkenke esinze kuba mu mambuka g'eggwanga erya Israeli ne maserengeta g'eggwanga erya Lebanon maserengeta g'eggwanga erya Lebanon gy'osanga aba Hezbollah gye basimba amakanda so nga ate wansi wa Lebanon gy'osanga eggwanga erya Israeli senga oba ogenze ku map okuva wali ku Mediterranean era amagye ga Iran gagamba nti gakubye era gasudde bomu ku nfo 10 enfo zino 10 abamu bagamba nti ndi bolu Iran naye nkuwa mawulire nti amagye ga Iran omwogezi waabwe agamba nti basudde bomu ku nfo 10 ezibadde zeekukumimwamu aba commanders ba Israeli n'eggwanga erya Iran ge galiwo kati ku makya kuno Shahidi drones zizikubye embassy ya America mu Baghdad koja Serunkuma terminals zino zitambuza amafuta zibaki bulemi olwangu buga nti oil terminals nga twagala okinyonyola muwuliriza kubanga waliwo ayinza okwagala okumbuza kitegeeza ki terminals ebitikkirwa ekimeri we kisimba we kirookingira ne bateekamu amafuta okay gagende ku mmeri ampuliriza zino emmeri baba bazikola nga zirina ebisenge oba tanka amafuta mwe gatambulira nga mulaba bino emotoka by'amata nabyo bigatuleetera n'ebirala kakati terminals za Fujayura zikubiddwa
genyongera okubanga nkakasa essaawa zino ampuliriza so kyokka nekisinga okuneewunyisa bino bitubikidde olutalo lwa Russia ne Ukraine ate nga nalwo lwongedde okubanga luhiitinga Iran egamba nti tekinologiya waabwe ayongedde okuleeta akabaate ku omukutu gwa Press TV era nga kama ayogeri amagye ga Iran yagamba nti technology failure and friendly fire incident increasing alinga adulamu jukira nti okose eggulo Amerika yagambye nti mu butanwa enyonyi zaabwe zafunye obuzibu eziteekamu amafuta okuli eya kesi 135 gye nagambye eyabadde eyagudde mu Iraq n'endala nefuna akamogo neddayo negwa bulungi ku kisawe ky'ennyonyi kya Ben Gurion mu ggwanga lya Israeli. Akati abasajja bano balinga abagamba nti Amerika etya kwogera wabula nga Islamic Resistance ekiwayi ekikwatagana eggwanga lya Iran kyagambye nti kyakubye emu ku nnyonyi zino era Amerika etwongera okubanga tufuna waliwo ebitundu ebikoseddwa mu maserengeta g'eggwanga erya Israeli gentegeddeko era amalala awaterekebwa ennyonyi za Amerika mu Saudi Arabia mu nkambi gye bayita ya Prince Sultan. Ennyonyi 5 eza kesi 135 zo zino zikola mulimu gwa kubeera mu bwengula nga ziwa zinaaza amafuta zinaazo ne zeeyongera mu operation era ekikka eky'amaanyi nkiraba wano nga kituntumuka ku nkambi eno ya Sultan mu ggwanga erya Saudi Arabia. Trump akakasiza nti America egenda kutandika okuwa obukuumi amagye gaabwe nga gawerekera amaato Iran gekyalemeseza okuyita mu kagolo mu lukebeta ka Strait of Hormuz. Era Trump agamba nti bucha olunaku lwali lwabyogeredde ye olutalo lwa Iran ajja kululwana mpaka ye lwaliwulira nga akooye gali amawulire ag'ennyonyi 5 ezafunye damage mu Saudi Arabia omukutu ogwa Wall Street Journal ge gagatuwadde akati mu Texas mu ggwanga erya America nakunyonyoddeko olunaku olw'eggulo era awakuumiwa amafuta Cleondale Basel omuliro nakati gukyatuntumuka teri amanyiyo mu America gano amafuta gabadde ki agayabise muyo ne gukwata. Trump agamba tagenda kuteesa na Iran. Entesa ya Iran yakubasindikira ennyonyi ya B2 nga zetisse bomu zoyita bank busters kyayinza okukola kigenza okubanga kijja waliwo badde biwulirwa nti okwetoloola ensi yonna Trump abadde ayina abanywanyi abakyasobola okwogerako n'eggwanga erya Iran mu kyondo ky'abawarabu amawanga ago nga batandise okuweereza bu message Iran batulemu ku mmeeza bateese kati Trump agaye naye tajja kuteesa mbabadde bamusaba. Trump waliwo era ebiwulirwa nti mu lutalo luno Putin yamugamba akkirize Russia eno ne uranium oli Trump gwagamba nti Iran erina uranium akubiddwa okutuuka ku bungi obasobozesa okufuna bomu eya nuclear. Kati Trump mbu Putin yamukubira akasimu n'amugamba nti atukkirize oyo uranium oyo tumugjeyo tumuleete abeere no mu Russia tumukuume. Mbu Trump n'agaana. Kati waliwo ekirowoozebwa nti Trump yandibanga naye ayagala kumugwako amwezze. Era Amerika eweereza akafaananyi akalaga akazinga ka Kharaj akasinga okubaako amafuta ga Iran gye gasinzira okutambula nga bakasuddeko bomu kumpi ebitundu 9 kalinga akaweddewo akasaanyeewo. Olutalo bwe lutuuka kati essaawa zino wiiki eno lubadde lweyongeddemukko okuzibwalamu ku ggwanga erya Israeli wadde nga Amerika ebadde esigala ekyakola operation zaayo mu ggwanga erya Iran n'okusula bomu mu Venezuela naye Israeli ku luno operation ebadde nzibuzibu. Hezbollah eyongedde ku bungi bwa emizinga rockets ne missiles zebadde kasuka mu ggwanga erya Israeli naye amawulire mangi agongera okulaga nti wakyaliwo okutya essaawa zino mu Tel Aviv, Jerusalem n'ebibuga ebirala mingi mu Israeli ebikompola bya Iran bitandise okuyiika ebimu ne biyitawo nga tebantu tebamaze kufuna kulabulwa kyongedde ku muwendo gwa bafuna injuries oba ebisago mu bulumbaganyi buno. Waliwo ebiwa nti kyandibanga communication centers zakyankalanyizibwa oba zakubibwa n'ebiringa ebyo. Kanzireyo ewa kojja wange kojja nja kuba nze ndeeta update buli kaseera tutandikire awo ku lutalo luno mu ndabayo ey'ebintu olutalo luli mu mbeera ki. Era nkwewunyiza nti olina obusobozi okukuŋŋaanya amawulire g'okuŋŋaanyiza kubanga n'olimu ku ntalo esinga okubeera nga
n'emikutu gye tulina emingi egy'okumanya ebigenda mu maaso luzibu naddala mu ngaba y'amawulire yeah. Bagezezzaako gakweka nga bwe basobola naddala the only democracy in the Middle East ensi ya Israeli nti ate yo nkambwe nnyo kufulumya amawulire ku bigenda mu maaso nti yo ekiwonyezo kiri immediate nti kosangi wange wena kiwafulumiza emyaka 5 mu kaguli nti okola omulimu gw'amaanyi kitowooza nti ofuna kutula okubeera nga ogakuŋŋaanya kizibu ogafuna kubanga gugumuka bw'olaba n'abantu abawangalye mu Amerika bennyini nabo baganoonya kati waliwo agagenda mu maaso nga gookya nnyo okwebuuza nti Netanyahu akyali mulamu ekyo kye kibuuzo ekiri ku mimwa gy'abantu kwega buli muntu ageebuuza kuba buli information efuluma naye ekyo kyennyuma kyakyo nti mulimu akanyuma awo nti Iran bw'efiirwa omukulembeze nga mukulu nnyo bamulangirira ne bakungubaga ne basiima emirimu gy'akoze ekyennyuma kyakyo nti eri sayidi bw'efiirwa iyo abafu baaye bakweka tiyagala kulaga nti ekubwa nti mu kubeera nga ezibira amawulire okubeera nga gafuluma okubeera nga tekkiriza nti onoono yakubiddwa kiraga ensi ze tuli mu kudiringa nazo bbiri nga ffe abawangalya ku sayidi eno nti ensi bbiri emu ebawo omukisa okumanya ebigenda mu maaso nti basanga ekitiibwa mu balwanyi baabwe ate eri ensi endala yesaze okubeera nga ebikweka fact mbadde mpuliriza omukutu ogumu nga nzija wano nga n'Amerika atasa okwebuuza naye n'Amerika yaffe batugamba gavumenti eri transparent naye kati obukulembeze tuwangalyemu omukulembeze gw'eggwanga gye n'atugamba nti tulabika tuli mu kudiescalatinga tuli mu kukakanya lutalo ate dakiika emu n'atugamba nti katusinzisa amagye 2500 Marine kwegamba oli mu makkati awo tomanyi kigenda mu maaso nti ng'olutalo lwakatandika baakuba essomero ly'abaana ne basooka ne bakyegana mu ngeri etagambika ne bakyeganya ddala bategana n'okubuzaabuza ensi nti kirabika Iraani yeekubye kati wayise ebbanga ne bagenda nti atujja kwenoonyerezaako kirabika ffe twakuba anti bakizuula omusajja babuuza nti teri ggwanga mu nsi likosa Tomahawk oga nti gavumenti ya Iran ye yakubye ne Tomahawk mizo Iran America yakoma okukolegana nayo before 79 Tomahawk zafuluma oluvannyuma lwa 79 nga gavumenti temukolegana ziba zaatuukayo zitya yes nti otaaluzibu mu ngeri eyo nti amawulire mazibu gakufuna era abagezezzaako gafuna tujja beebaza nnyo era nti mukola omulimu gw'amaanyi okubeera nga muganoonya okubeera nga mutegeeza eggwanga ekizibu ekyekiri mu ggwanga lino nti Nakampala abasinga bakalaba nka firimu bintu byakuzannyazannyamu nti otalo li wala eyo buli omu naafuna sayidi buli beekuba musasi bali ewala nnyo nti okubeera nga onoonya amawulire ag'obwesimbu agagezaako okulaga sayidi zombi mulimu okola gwa ttendo era ssebo nsaba nkusimemu ekyo nti atolabika tokayisanga kasineema kuzannyazannyamu kyayika olutawo olutwala nga lw'amaanyi nti nga bwe lugenda maaso sayidi eri naffe lutukwatirako ddala ogwo omulimu sobo gw'amaanyi kakati one omunauganda ono yandyagadde okumanya ku background America ne Iran bafaaki njagala tutuuke ku background ye embiranye wakati wagana amawanga lwaki Senate Congress babuuza Trump waliwo threat yonna ku Iran eri America Trump nabigayagaya nagira Witkoff eyali mu nteeseganya ne Jared Kushner ne bababuuza ate nga batuuse ku nkomekerero y'enteeseganya wabaddewo threat yonna buli omunaga kati Trump agatituza kukkiza Iran kuba na nuclear Operation Midnight Hammer America extra B2 bombers basula bomu ku Isfahan ndoza ne Fordo America egamba nti tukkiriza tuziza Iran emyaka 5 mu nteekateeka z'okufuna nuclear ne muddamu ne negotiating ate nga Iran ina nuclear so kutweko ku history otubulya ne bwe tutuuse wano njala nkumize ku kabiina akali mu America ke bayita IPAC American Israel Public Accounts Committee akabiina ako mu America kye kimu ku kibiina ekisinga okuba n'amaanyi mu politics wa America mu byobufuzi byabwe omuntu asobola okulobinga olobingira ensi endala okusaka kuba kusaka nukusakira
okusaka kuba kwanja oba kunyaga lobbying kuba kutambuza siasa wa kyoyagala kuchitunda kuchitunda kwa kutunda osobola okulobinga bannabyabufuzi babeeko ne byakolera kanje oba lobbying oyinza okuba nga oyogera nabo bulungi nga bafuna omukisa okufuna ensonga zo nga bafuna omukisa okunyumyamu n'ebintu ne babigula engendera gy'osobola okubeera nga balobinga nga obawaneka ssente nga omanyi nti byobufuzi onawonayo ya bbeeyi owaneka ssente nga beesimbawo ne bakolera ku research kati mu America eriyo akabiina ke bayita American Israel Public Accounts Committee akabiina ako kadda yinno bankayite kabiina ekibiina ekyo kyadda ekibiina ekyo omulimu gwakyo okubeera nga kirobingira Israeli ekibiina ekyo kigaba ensimbi kigabira bannabyabufuzi b'omu America ensimbi kamaala era senator omu Thomas Massi yali atugamba nti buli senator gwolaba mu Congress ya America senator congressman buli omu alinayo IPAC gaiwe nti mukugabira bannabyabufuzi ensimbi kyafuuka ky'amaanyi nnyo ampuliza tubeere nga tukuba ekifaananyi nga paalamenti yaffe ti buli mubaka agenda mu paalamenti abaaka muli emabega kati abaaka muli emabega nga naye alina byayagala ayiseewo mission nti bw'onaatuukayo eyo mu ssemateeka mu teesezo olina okuba by'ompisirizaawo kati IPAC mu bunene bwayo eyisaawo Israeli byeyagala so bo bavujjirizi ba nsimbi ate banene ate bagaba ensimbi nnyingi kumanya nga bafuuka b'amaanyi nnyo n'obeera nga olina byeyogera nga toyagaliza Israeli basobola okuwagira akuvuganya n'akuwangula ekyo bakikoze enfunda ezitagambika bavujjirira akuvuganya bw'aba taliiwo bamutondawo kino kiraba kibakola kukoona omwana waffe Mahmoud ono wa New York oyo bamulemwa bagezako okuvujjirira n'ensako eyateekebwawo bamulemese okuwa meeya kati bavujjirira abakandidate era abantu abacongressmen b'America batya nnyo IPAC era bwe batandika okwesimba mu IPAC ekufuukira nzibu n'ebeera nga egenda kujja mu Congress kakati IPAC eyo tekoma kuwa baseneta bokka ewa n'abakulembeze b'America ensimbi ng'oyingirayo kati okumanya nga yanywera nnyo erimu abagagga ddala mu America esobola n'okulemesa bizinesi z'ottambula kati abakulembeze b'America bonna nga gye tuvudde emabega babadde bakola ebintu Israeli byeyagala kati ensonga njagala okuzimbira nti olutalo luno si lwa America nnyo ekintu ekyo nkiwulidde nnyo mu mawulire senyenaani nga bakyogerako olutalo lwa Israeli naye Israeli engeri gye yanyweza abakulembeze ba America ekozesa America okulwana entalo zaayo omuntu ekyayinza kitegeera atya nga buli omu amanyi nti America ye super power kati America erina engeri gyakakanya ebyobufuzi byayo neggulirawo abantu okubeera nga balobinga kati si bantu bokka n'ensi ez'ebweru America kalinga katale ka mubuulo bw'oba nekyoyisaawo ng'olina ensimbi ojja kitunda nti akuyimiriza ekyafaayo kumanya nga kati eriyo lobbies nga direct lobby meat lobby abakozi b'ebyokulwanyisa balina lobby okubeera kati okulaba etteeka for example nti America alina okukwata emmundu abakozi b'emmundu balobinga basente okubeera nga eriteeka terijja nakuguuni ku floor nti Abamerika tibajja kukwata emmundu kubanga tuziguza Abamerika emmundu kati bw'onajjawo etteeka erikkiriza omuntu aweza emyaka 18 okubeera nga alina olukusala okugenda mu dduuka afune emmundu ekkiriza mu mateeka nga bw'ogenda n'ogula essimu sologenda n'ogula emmundu kati ekyo kiri mu Amerika yokka nenona ne kakava nti naye mupayo kakava k'emmundu yange eno mumpene ku masasi agasobola okukuba ne gayuza ekisenge kati nti lobbies ezo zanjawulo manya kunyumiza ekyafaayo nti lumu American Science Association yafulumya report namutayiika ng'erimu ebimu kugaa nti okulya ennyama ennyo kyabulabe eri omuntu dairy lobby abatunda ennyama abatunda amata abali mu kintu ne balobinga neeyisa neekaka
American Science Association okubeera ng'ekyusa etteeka revising a report eri ebigambo byayo okulaga nti okulya ennyama si kyabula kugamba lobbies banaamaanyi bwe gatyo to the point ne science asobola okukyusibwa wadde nga fact nti asobola okukyusibwa gemaanyi ga lobby kati America bwetyo bwe yeeteekawo nti osobola okuva eri ebweru ng'olina ensimbi zo n'oyingira mu byobufuzi by'eka naffe tulina lobby baaba e New York ne Uganda tulinayo ka lobby lwakuba kaffe ka kiboggwe kaliwa naffe tulina lobby kojja kazyawo wakabuno tujeta biki ebitudde mabega wa bino Genesis ensibuko n'entabiro ya bino byonna ekyamazima tewali nsonga nzigumivu America gye yawadde mu kulumba Iran egamba teyagala Iran ebere na busobozi bubanamiza bisobola kutuuka mu America bo tebajja kuba safe ne Israeli era America egamba kibadde kiteeka obulamu bw'abanywa allies abamukago abali mu kyondo kya Buwarabu mu matigga nga Iran inamiza bisobola okubakuba mu busane gwange erya Israeli but mubana abanywanyi ba America ne Iran badde batwalanga banywanyi nayo bwe badde rowooza era tekuli wadde yagenze mu UN okwemulugunya nti tulina threat okuva Iran either nga ya nuclear oba nedda bwe tugenda ku kya nuclear kye twatandikireko nti America egamba nuclear wa Iran yamukuba ne musanyalaza omwaka ogwedde mu ntalo lwabwe lindako 12 mu June n'ensonga endala kujjako regime America gigati abatujju bavunaanyizibwa okutta abantu 10,000 mu bikolwa ebiri direct oba nga bayita mu proxy bubinja bwabwe Hezbollah, Hamas, Houthi n'abalala bebabuuza omu ku bakungu ba America gye buvuddeko ndoza ku maka g'obukulembeze White House oyinza okubaako oyo mukyala ayogerera amakaago oyinza okubaako wotuga nti bano abantu bafa nga Iran ebalumbye n'asirikamu tuddeyo ku IPAC badde okyatunyumiza kubanga alipulya twebuuza giya ki eri mu lutalo luno eyonoonye ensimbi za America empitirivu n'omuwa omusolo tebagala kuluvaamu ndi ate ku pepa tewali nsonga eraga nti America ndibadde beera mu lutalo luno kakati abadde nkumiza nti American Israel Public Accounts abateeka ensimbi mu bateeseza America n'ogisalirawo otuuka mu Congress ya America bannabyabufuzi abatali bagule oba balira ku ngalo nti Israel bwe kyayagala okuyisaawo nga bagenda gisimbira akabego balaba bale oba balira ku ngalo nti buli mukulembeze ali mu Congress ya America ng'alina ekifo nti ayinza okubaamu ne byasalawo ali ku lukala lw'abasasulwa ensimbi z'akabiina ako akabonda ako ketusa IPAC kati okuzimbira akabonda ako kulaga nti bano n'abakulembeze ba America babeera ku payroll y'akabonda ako kati olutalo lwolaba nti n'olutalo lwa Israeli ne Israeli nafu tesobola ddulwana yokka Iran w'amaanyi nnyo bw'olaba Israeli yokka nti Israeli tesobola ddweŋŋanga eba yeetaagayo omuntu anaabeera ayinza ogiwanirira ng'ate munne waayo gwe yeekakasa nti kirimaanyi ya America ni kati okuza ku saidi ya Israeli nti lwaki olutalo ne badde lwagala nnyo kusooka bina Israeli teyagala bwe bajja ne bagituuza mu Middle East mu mwaka gwa 1948 etuuzaawo maanyi tetuuzaawo bwagazi mu Lungereza okiyita settler colonialism nti basettler bajja mu kitundu basooka gobamu batuuze nga basettler abaagenda South Africa ne basooka ne bagoba abaddugavu webera bwetuuka Cape Town olanga Cape Town nti Cape Town akazinga gundi ensonde ya Africa enyirire ennyo eyo nti abaddugavu baagibagobako ne basindika munda kati ensonde eyo Cape Coast eyo eriko bakyerupe bokka okugobawo abaddugavu babagubyawo maanyi bujje Kenya eyali settler colonial gundi state mu bufuzi bw'amatwale nayo abazungu okutuula e Kenya bagoba bannansi nga babagobya maanyi kakyali Palestine mu 1948 nti baatuuzaawo abazungu kuva mu Eastern Europe abeematiza nti kano kafo kaffe katuweebwa kali mu Bible katuweebwa Mukama Katonda yakatuwa
tuli God's chosen people bakatuwa babatuzawo maanyi nga bagoba bannansi babagoba batta abagoba mu nyumba zaabwe kati olutawo lwa 1888 ensi z'Abawarabu nyingi zaagala okuwakanya Israel Arab Wars kati netumala ebbanga nga Israel yenyigawo n'amaanyi ng'efufuggaza buli afaanana ayinza okugirwanyisa era bonna abagezaako okugirwanyisa bafugazizza Egypt bagifuggaza Jordan nkube Syria nkube zino ensi z'Abawarabu endala ezitannageza kubeera nga yesimbamu America eziwamba Saudi Arabia, Oman, UAE, Qatar ensi ezo entondewo nga mpya America eziwamba nezibeera nga zirina omukwano wadde teguli pronounced bulungi nga zirina engeri zikwatagana ne Israel nga teri confrontational naye nga waliwo omuntu omu Iran yagaana okukkiriza yalalira kati ate nenywera kati Israel ebadde eyagala okumala ebbanga nti mu Middle East awo tewali agivuganya nye nsaba okkirize nti mu kubeera nga tiri akuvuganya mulimu ebyenfuna nti obeera nga tewali akuvuganya awo gwogenda okubeera nga okulembera awo otambuza ebyamaguzi olina potsi osima mu mazzi awo osima amafuta n'osima gaasi kwegamba n'obeera awo nga oli w'amaanyi oli kabejja kati Israel badde kyagala nnyo emaze ebbanga ng'ega nti Iran eyo nandigyesimbyemu myaka ngaago Iran nandigyesimbyemu nayo nenjinafu yange bwe nnafuyiza endala kati jjukira Israel mulakana akalala kebayita Greater Israel Project nti ettaka Mukama Katonda lyebasuubiza mu Bayibuli bo mu ndaba yaabwe ezo ensi zonna ezeetoolodde awo bwe bakubamu ka map batwalako part of Saudi Arabia batwalako part of Oman all of Jordan batwalako part of Syria bajja ne batwalako Misiri ezo zonna zirina kubeera nga zaabwe ensi ensuubize ngazi teri mu milioni 6 wezi watudde mukka ngazi Gaza Palestine yonna nsi nsuubize bw'ogenda Saudi Arabia notwalako ekitundu kyayo Jordan yonna n'ogitwala Lebanon nayo nsi nsuubize oba netwalako ekitundu Syria n'ogitulamu nga mu makkati nakyo kitundu kya ove n'okugola niogenda munda yensi ensuubize abadde asimbye ekkuuli okusooka yali Iraq ne Syria Israel ne batandikawo akabinja ne batandikawo ISIS Israel yegitandikawo n'Amerika ne batandika okubeera nga bakiganya ensi ezo era wetumaliriza nga ISIS ewangudde obukulembeze Syria ISIS yawangula ekibiina kya Israel ISIS yawangula nsaba kino tolowooza nti kinsimattuse bano anjange nkyebuuza ndaba bano baali bayeekera bano ISIS Islamic State of gundi Iraq and Levant ebeetya ate nga Israel kuba batujju ate Israel erwanyisa batujju yakati Israel mu nkola yayo bwetyo nti etondawo abatujju ne beetimba kiri ninga ekigendwa kyabwe omusajja oyo bamuyita Julan akulembera Syria essaawa zino yaliko ne HTS bakita HTS ekibiina HTS yaliko n'omuwendo nti aleeta omutwe gwe miliyoni 10 America yazika nti ISIS bwe kibanga ddala Islamic State yandibadde gwe esinga okulwanyisa ngesinga kulwanyisa Israel terwanyisa ku Israel naye ate abalwanyi ba ISIS bagenda mutalo ne bafuna obuvune Israel yebajjanjaba abawo nga Israel isitudde tanka bagenze bakubye military base zonna eza Syria zonna nenga omukulembeze tanyega kati njala kuzimya project enene Greater Israel Project ngo ofuna abalwanyi nga ISIS noberenga bakuyambako nawe nga bwogenda nga ogejja nofugaza Gaza nofugaza Palestine nogenda nga ogejja kati bali Beirut bekalakasa bakuba ni wabaddewo ensi emu nga yagaana okufukamira teri willing nkola kibayita normalization kuteekawo nkolagana yagaana okufukamira ensi eyo nga Iran kati nga Israel ebeera eyagala ogyesimbamu okumala ebbanga naye ng'ewulya tegisobola nga yeetaaga efuneyo omukulembeze wa Amerika anaaleeta amagye ga Amerika leero gakola ki
nga gayingira Iran galumbe kubanga America erabika ngina amaanyi gokwera ng'erumba bulungi okukakanya Iran nejjukira nti gye tugenze amanye ebintu ensene ogituwangalye muli kye bayita conspiracy theory ni munne bw'ogenda mu maaso nga wayiseewo ebbanga munne conspiracy theories tuzifuuka ebituufu kaganga bw'omanyi nti ensi zigezaako nnyo okukweka obukolyo bwazo obwa wansi nsi obubeera nga obutujju bwe zikola ensi gezaako nnyo bukweka kituyaba yakyogera ne kita conspiracy theory tulabika tugenda tumatira 20 years later jiba jiweze make after 9/11 2025 tugenze tumatira nti abasiramu ba Afghanistan Osama bin Laden talina mukigero kyonna mu kuba 9/11 era 9/11 nga yakagwawo bin Laden yakyegaana tutandise okubeera nga tulaka tufuna obujulizi obutusigira ekifaananyi nti 9/11 kyali yali false flag ya Israeli kyali kyamunda efuna omukisa. Carlson Tucker yali munnamawulire wa Fox kati akola bibye yagambye nti gye biggwera ne muno olutalo ayinza okukiraba ng'ekiyinza okujja wayinza okuddawo okulaba nga bakolawo kye bayita ekyo okuba nti either wabawo obulumbaganyi obukolebwa ku America okwongera okunnyikiza obwagazi bw'okulumba Iran eno bwakyogeranga emyaka 10 emabega nti naye Bin Laden yakyegaana abaawamba ennyonyi baali Basaudi ba Egypt nti newewuunya nti ennyonyi ebizimbe ebimu byagwa byokka nti ekigi kyokubeera nga waliwo passport nga ziri awo zo zirinza okubeera zikola ki zirondebwa nga naawe okyo kirowooza kibigatta naye gye tugenze ng'ensi ewangaala ng'abantu bongera okwetegereza basoga nti kubanga olwavaawo twalumba America yalumba Afghanistan ne Iraq 2003 nga zonna ezo tezina akakwate Yes, Saddam yagamba bugambi nti nsi nkiwagira naye saakikoze saakibaddemu naye abakikoze sibalinaako buzibu ne balumba Syria kati balumba Iran kagamba nga naye byonna nga nti birina akakwate kuki ku 9/11 nga nti nze twalumba Libya Iraq Afghanistan nga tizalina akakwate kakati tutandika okukkiriza nti Iran yali emu ku ezo ezirina okubeera nga zirumbibwa naye engeri gyeri nti yerabika nga nywevuka okusinga zino endala nobeera nga bakutumala gajja kati ndowooza olutalo lugguse nti finally Israel efunye kyebadde yagala so kanze kinyagala okubeera nga mbuusa abatuwuliriza nti luno olutalo si lwa America America naye eri mu buwambe ekyo nze kyo kikyankonfusinga omuntu awulya Israel nga katinga ka Jessica Papajjo America super power kijja kitya era awe ekimu ku bizibu by'okuttaanya ennaku zino nti kwe kwawula wakati wa Israel ne America kubanga bannabyabufuzi ba America bonna bafaananga abakulembeza Israel okusinga America nalabye nani ekyogerako nti kakati Trump afudde America tekyalimu America first ali ku Israel first ate si Trump yekka nkugambye nti bagezaako okuyisa ekiteeso ng'olutalo akatandika bagezaako okuyisa ekiteeso nti tugende mu Congress buli muntu yeeramule wa waayimiridde ku lutalo ani alukkiriza saidi y'oludda oluvuganya kati ba Democrats n'abali mu buyinza kati ba Republican bonna ne bakiremesa nga tebaagala kwejjayo bagaye nti tuwagira olutalo kubanga kibalina okukola kubanga balina ensimbi za IPAC kati ekimu kukibula mu mboozi zaffe nga twogera ku lutalo lwa Israel ne Iran nti obuwambe IPAC tennamatirwa nti kyamaanyi nnyo IPAC akabonda kalimu abagagga nga be bakulira amawulire kalimu abagagga nga balina dual nationality ba Israel ba America naye nga bagagga nnyo nti bakulira CNN ne bakulira ABC ne bakulira Fox ne bakulira n'emikutu gya social media nga TikTok mugagga wabo kati mu Israel kalimu abagagga nga be bakola ebyokulwanyisa
ng'ebamu ku bagagga baako bebamu kwabo si kibiina kiri awo nti kigatte ni kiina sections enjawulo kalimu abagagga nga be bali mu Lockheed Martin be bali mu Raytheon ampuliza zibannyonnyola ezo Lockheed ezo company zikola byakulwanyisa zikola nnyonyiza be balina ne zi Boeing bakola n'ebikompola nti era air defense system mu ntalo baba mu nsimbi kati abo bebakwata ku magoba gaabwe ne bagavujjira bannabyabufuzi bawakule entalo zo kampuni zaabwe zikole kyate nkugambye nti abatasasulwa iPac obabalira ku ngalo in fact omukulembeze California Central California Thomas Massey yatugamba nti buli senator alina iPac gaiwe waga nja kwogerako ne iPac gai wangula mubuuzi lwaki bakuli bubi nnyo nti babeera mu bunkenke nti otuuka mu office ya senator oba congressman otuuka mu office ya congressman nga alinamu ba researcher nga basatu nga ba iPac ng'ebasalawo mu briefings basalawo ebitambula ono yakireta booti kino ekiteeso wano ojja kibiwakanya booti era nga oba tunagenda ku floor okubaako nekyogera ng'osooka n'ogaa nti kansooka embuuze iPac gai wange ensonga eno mwagire mutya tatafuna briefing kuva mu iPac tuli ku side ki ng'obuuza eyateekamu ensimbi kati bwe buwambe obaaba nti obwo obuwambe bwa waggulu kati Israeli yajja n'enyweza obuwambe obwo kubeera ng'ekola ki ng'ebavujjirira ensimbi kati nejjeegattamu akakodyo akalala neegattamu Israeli yamatira nti abantu be ffenna tulina obukendeevu naddala abasajja balina obukendeevu tulina obukendeevu abakyala babebe tulina obukendeevu Abaisraeli bakimatira nnyo nti ate omusajja bw'asukka n'afuna ekitiibwa togenda mumusanga nga ali ku street anoonya nti okwogeza kufuuka kuzibu abagagga tebakwana Abaisraeli bamatira nnyo nti omusajja tamatira na mukyalo omu bakimatira nnyo nti eri okwebuzaabuza kutwangalya mu nsi nti omukyalo omu amala ni bakimatira nnyo nti omusajja omu tamatira na mukyalo omu nti omusajja yenna naddala nga atandise okufuna ekitiibwa n'akasimbi nti afunye ku kitiibwa n'ensimbi omukyalo omu tamumala ate baagala nnyo obwana obutoototo bamutya obukendeevu bw'abasajja kakati ne bagaa nti kakati ffe tujja kikkolera oli musajja wa kitiibwa togenda kugenda kuwugiriza ate olina n'omukyala ate mwakuba ebiragiro nti kufana kubona nga nditya kati kamu naye tukumatira nti olinamu obukendeevu ffe tujja kikuya ng'omuntu tujja kukupimpinga mu nkola ey'obukusifu tujja kupimpinga ufuneyo kaana akato ufuneyo ku mukyalo owokubiri akakukakkanya ebirowoozo naye mu mbeera nga tomanyiddwa kati Israeli neeteekawo akabondo neeteekawo abakozi baayo nga ensonga enjagala ngikumatize bulungi gwe okimanyi nyina wempulira wontwala obwedda nnindiridde naye ndaba otuukawo bulungi okimanyi nti naffe Uganda buli nsi bw'obeera ne foreign office yonna yonna gy'oli olina okubeera n'abanoonyeza abakungu abakyala abawala wangi nti buli embase weeri eya Uganda eya Kenya eya America kubaako omukozi ng'omulimu gwe kunoonyeza bakulu bakyala byana kubanga ngambye nti obukendeevu mu basajja mwebuli nti lwakuba twebuzi naye nga obukendeevu bwebuli kiringa kirwadde kya mitima nti abasajja bagazi b'abakyala nti buli musajja yenna ekiro kimujjako bulwadde nti ng'olinamu akasimbi ng'ofunye n'ekitiibwa kati ensi mu kukimatira ekyo nti abasajja balina obukendeevu obwo kati Ssebarafati tugeze nga gwe Governor Bank of Uganda n'otambula ng'ogenda kumala ebuyindi ewiiki olutuuka mu kiwooteri kiwaaguuga ngoga nti kitanda kino nga nankizemu nzekka ngolwa tojjaako bwomu ogenda mala nno wiiki ogamba kanfune gwe nnoonya kakati gwe Governor Bank of Uganda okutambula kuffe nga Uganda tukulaba as a security matter olina ebyama by'eggwanga titugenda kuriskinga kugenda ku maswiti musimanya mbadde bubi kunoonya bakyala kati tetusobola kikulemesa kuba oli musajja mukulu
bwe muzeegu tugenda kuga nti sebala fati botuke yongoko ngotonya bakyala oyina ebyama by'eggwanga tujja kuba ku ekyo kati tukikwanguyiriza tukufunira omuntu babayita protocol officers ng'olya protocol oyinza olowooza nti atuuza butuuza bakungu nga manyi nti babya bitiibwa baba ekimu ku biti era kyakitiibwa nakyo ekimu protocol officer kyakola kunoonyeza bakungu bakyala nti bw'otuuka ekonkungu ng'obuuza nti bannaye protocol officer alirudda wa sigenda sulanze kandi wano wiiki pewenfuwa kati protocol officer yetumusuubira ng'alimu olwa intelligence nti yabayitaayitamu dda abakyala abo abamanyi so gwagenda okuleetera tagenda kukuleetera n'atukolako obulabe ng'eggwanga akunyakulako ebyama oba ayinza n'okukutemula kino kyebakola kibuuka omumbaale wakiwulyako nakikusembereza abantu abayinza okukusuula mu katego kotamanyi Dr. tandikiraawo nti abayizairi bakitegeera nnyo nti abantu fenna nti abasajja balina obukendeevu abakyala bakitegeera nnyo nti ate bw'ofunamu ku nsimbi n'ekitiibwa weesanga ng'omukyala omu takumala zekankumizeeko nakolako research ehoima eyo abasajja abaafuna ensimbi z'amafuta wakera ku makya tokwatanga nakkakadde ng'olina miliyoni 3 ku akawunti faka olw'omusajja yagenda mu banka mbuga nti wafunye ebiri mwago n'agamba mulimba mumpeeko 15 nkakase nzijja omugamba oteeka ekinkumu wano ne bamuza eri emmanyi mu bulk cash ne bamusimba 15 bambi Mungu yamugerera teyaddamu kwogera kyamusukkako obwonge ne bukola ki snapna stroke naye abasajja abasinga benanyumya nabo benakolako research buli yafunamu kasente yalina omukyalo omu yafuna owokubiri eyalina ababiri yayongerako owokusatu n'owokuna bonna ekyasooka si basiraamu bonna ekyasooka obbajjira kwongera ku bakyala obusobozi buzze waliwo omusajja ewasa abakyala 6 buli mwezi ng'akola embaga n'akola embaga okumala emyezi 6 tukitandika naawe nkuwulira lwasente ebyo nabiwandiika mu kitabo ky'amafuta mu ebiri kwegazazze kati obukendevu bw'abasajja kati fe mu busiraamu ngo abwogerako nga bulwadde era omubakusasalamu bamubuuza nti ki ekigenda okwonona umma emirundi 3 ng'ayanukula bakyala ogwokuna n'aleeta ensimbi kati naye mu nsi mwe tuwanga twakola amateeka g'ensi ne twebuzaabuza tugaa nti omusajja tena kubeera n'abakyala asukkamu omu era mu Amerika musaabuzo ekisinga kiri mu mateeka oba ozizza gwa naggomola polygamy okubeera nga n'omukyala asukkamu omu kati bambi abasajja abalina ebitibwa n'ensimbi beesanga nga bantu ng'abantu abalala bonna nga beetaaga okufunayo omukyala omulala ate mu mbeera nga yabwekusifu bulungi kati awo Israeli weeyingirawo negga nti olinamu kasimbi ate olina ekitiibwa ffe tubaayo ne bupate bwaffe nga buli district bulungi bwakikungu tekubeerako bantu babulijjo tulina akazinga kalamba kaffe tebe bannamawulire ffeffe kaffe tubaayo nkyalirako labe nga okwata private jet ng'ogendayo kumbe ekyennyime kyakyo kumbe balina rekodi balina kamera tekukuliddwa buli mugenyi akyala erinnya liringizibwa mu kitabo bamukwata ebifaananyi bamukwata rekodi eri meticulous nnyo kati kusooka wali olina bubeezi nsi ba Bill Gates bonna baaliyo ba Bill Gates bonna bayingira mu katega ba Bill Clinton bonna Israeli yabakolako fayiro okwolesa obukendeevu bwabwe ng'abasajja bonna so ya recordinga byebakolangayo buli akyalangayo kazinga bakuyita mu mutima mulungi naye nga mu butuufu wakyo bagenda ku blackmail bakunoonya bakufuneko akantu bakufune bamanya nti tuwangalya mu nsi nga yakwebuzaabuza twaga nti musajja nekwena omukyalo naye nga tukkiza nti abasajja bano mu bulamu bwabe baagala abakyala abalala ate baagala obwana obutototo katukibakolere naye record tugikuume akaseera nga katuuse nga twetaaga ogikozesa tubalaga ebifaananyi nti owaayo
onani tujja basanguza okusooka tuku blackmailing internet waibwe ekyoliko ekyo bategala kubisawo kintu kyaffe jukira tukuinako kino ngulina akaana ke 13 nina akaana ke 13 mweri gomba oboka kwatirya mu ngeri etagwanidde ngoga mpozi mwagala mpiseewo ki nga nti ekyo kitungu kyoyisizaawo mbadde nkyakunywa wali mabega nti obukendeevu obwo naffe nga Uganda tubukkiriza era tukakasa nti abakungu baffe batambula n'ebyama byaffe aba n'obwetaavu ate era tetugenda kuba abasajja bakulu tetugenda balemesa so twakibanguiza baleme kubeera nga batendere baweeyo ebyama by'eggwanga buli nsi ekikolera ddala nti tuyina department protocol buli foreign embassy weeri n'embassy z'abazungu eziri wano zina office ya protocol embassy ya Kenya eri wano embassy ya America eri wano embassy ya China embassy ya Bungereza zina department ya protocol ng'omulimu gwayo bw'ofunayo omukungu eyazze nga ayinamu obwetaavu tomuteeka mu mbeera nzi bwagende ku speak ayinza osaba ku speak nga gavumenti ya Uganda yateekawo omukyala nga mbega n'amulonda n'amutwala nabba ebyama kati protocol eyo ssebo era ne budget line ngayo yakusootinga basajja njagala tukimalirize ekyo dokita tugende tukone ku birala kati kyemanyala okukuggusiza nti mabega awo twafuna kye bayita Epstein files okubeera nga zifuluma Epstein files ezo zaalimu abasajja abali mu bifo eby'amaanyi mu Amerika essaawa zino nga basobola okuyisaawo basalawo nga balina obwonoonefu emabega waabwe ng'ate mu American society bukuswaza bw'omanyika weetaaga n'okubeera ng'ova mu ofiisi weetaaga okuba ng'osibwa ng'oli mu nkomyo kubanga olina ekifaananyi ng'olina akawala ka myaka 13 mweri gomba oba okakwatirira myaka 15 wali musajja mufumbo kati Israeli egatta ebyo ebibiri egatta okubeera nga ezanyisa ekozesa obukendevu bw'abasajja okubeera nga ebateeka mu mbeera ebaswaza n'egattako okubavujjirira essente ng'eyite mu ipaaka kali n'obeera nga n'omusajja nga Trump nga byombi abiyina nga Israeli yemuyinako emirundi emeka ebiri yemuwa ensimbi ze nga bayita mu ipaaka erina ne fayiro nga yerigomba n'obwana obuto obanga abukwatira mu ngeri etagwanidde kati babikuteeka ebyombi mu maaso oba olina okusalawo kye baagala so ali ku ntoli kagamba abasalawo abasinga mu Amerika balina ebyo byombi oba balina ekimu ku ebyo bw'obanga tolina sente za ipaaka ekiri unlikely nti batonya abatazirina oli ku Epstein file implicated ku Epstein file kwegamba Israel n'olutale egenza odduyingira ng'abakulembeze abali mu Amerika bali mu ngalo zaayo kubogomeka bwa mirundi ebiri kyokka tulina oddumatira n'olutalo lwa Amerika n'olutalo lwa Israel naye Amerika yeero balwanira nti abalwanyi bawambe kati Donald Trump ali mu riskinga obulamu bw'abaki bw'Amerika saving kubanga alina ebyo ebibiri kati ekyennyuma kyakyo ne baseneta abandi badde bamukomako ba congressmen abandi badde bamukomako nabo tebakisobola lwaki kubanga nabo bali ku nsimbi zaki za iPad nabo tebakikola ki kati obuzi bwa Amerika bwe yesanga ng'erimu nti wesanga nti ku Amerika 10 babiri bawagira olusalo buli wosanga Amerika 5 omuyeka yalukola ki kyandibadde kitegeeza nti tetulwenyigiramu naye abawo ebiragiro naye bwe bukendeevu bw'enkola ya demokrasiya nti demokrasiya ekutimba ekintu nti mwe mulonda emuteeka akulembeza mu ntebe naye akulembeza aba basaddemu akasente gye baakajje eyamusasula eyamuwa essente zaakuba obulango ezajja okukumatiza omulonde w'amaanyi nnyo okusinga gwe yamulonda kati bwebuzi bwa Amerika bwe yesangamu bwebuzi bwa abalonzi ba Amerika bwesangamu nti eyasasula eyavujjirira omukulu ono ng'anoonya akalulu ajja abamatize mu mulonde abasinga amaanyi kati oyagala olutalo oyo mu Israeli Mossad is Israel first oyo olutalo alwetaaga kati ate alina amaanyi okusinga abalonzi kati kyovola nti Amerika erikulembedde
ninga mwana wa terwagala era kyobulaba ensonga zetuwa nayo tezimatira nti nuclear twamusanyaawo twagala kukyusa abakulembeze ate abantu kitukwatirako baganyi batu babagala Iran yali yagala tukola kaataaga nti kudiru ki kyali yatugamba nti emizinga gyaffe twagiteekako limiti yawe tusobola okukuba nga twagala kutiisa bannaffe twatukuliza twagala obbakuba emizinga gyaffe twagiteekako limiti gyetukola tegisukka kilomita mailo 2,000 kagenderere butatiisa bannaffe mu Europe olwenzula twagala bakola ki twagala bakuba kwegamba nti America yesanga eri mu katu n'okusooka okutegeera olutalo nti olutalo nomutufu olutalo lwa Israeli naye abalwanyi erina abalwanyi beyakunga erwanyisa America nti erwanyisa America tibadde weebuuza ekibuuzo nti America super power etuuka etya okubeera nga tekigatta Israeli just kantu tukalina na saza lyekenkana mu America kati kyolina okumatira kyeki kyenkunyonyodde nti blackmail ebibiri ensimbi ne blackmail nti ate bakinyweza nnyo nti batuusa akaseera nga omukulembeze aliko n'abamwetolodde abandi badde bamuwakanya bonna balina ekimu ku ebyo bibiri sinakindi abamu balina byombi bali ku Epstein list ey'obwononefu balina n'akasimbi kebalya ate nga kanene ebitaano nedda kakati eyo tuveeyo tujje butereevu ku lutalo luno nga bwe lutuuse waliwo Dr. Sam Kazibwe ekintu kitwadde twogeyamuko nannyonnyola nanga nti waliwo kibaita mosaic mbasi kusobola naye nyinza okutandika okunoonya bwenkumenyamenya gwe nguli kirimanyi baifa nza n'okuba nkubisa mu 20 times ba entegatega n'ensanyalala akakongovule nenkuba wiiki ejja nenkuba akakongovule akalala omukono nti buli yebuuza military might America zonna amaanyi America ge yakakozesa ku lutalo lwa Iran yinza okuba tegakozesanga ku byafaayo bya lutalo kalubero lwa Saddam Hussein the first day just operation ya dakiika tezawera 3 yakozesa bilioni 3 n'obukadde obusoba mu 7 bwa dola yet onadde nsoma ku Al Jazeera nga bagamba nti okusinzira ku mikulu gimu America gigamba nti America operation eyo nga baziba bikola TPK fure nekozesa dakiika 3 nayo nona kyeyo nonyibo ne bigwerawo for this time olwokuba nti Israeli yali erina okusanga Iran nga baginafuiza air defense system bakubenga Iran tekyasobola kwanukula America yali erina okukulumula ebyokulwanyisa ng'ekozesa amaanyi Navy Gerald Ford eyo aircraft carrier ne bagireta ne baleta ne Abraham Lincoln ezo nazo jazituukako naye ega nti Iran kati ekosa kibaite ekya mosaic likewise na Ukraine yakikolako ku Russia ne basima trenches kuliranira Kyiv abalasha ne bajja ne bafiira awo kunkingiriza okumala ebbanga tebasala okugenda ngo nafu y'omuntu amaanyi ge mu points omuntu ayagala okwebuuza Iran eno eyakasurvivinga kati weeks zino ziringa 2 abali batandise okunafu batandise n'okulabikako ku street balarijani aga tuyinza okuba nno omusajja twandi musobola basajja twandi benganga byamaki ebikusika ebiri wakati w'abano bombi Iran na America okuba nti essaawa zino Iran niwonkubadde olaba nga America buli lunaku esula bomu naye okyalaba ebikompolo ebigenda ne birumba Israeli ne Iran nimanya na America ne amawanga galiranye waawo soka kwa byonna n'okkiza nti Israeli yegezeza mu Iran okumala ebbanga ate nga Iran ng'ematira nti Israeli weerijja ng'ezze tulwane tegenda kujja yokka ejja kujja n'Amerika so Iran yeetegekedde ebbanga galijani yagamba myaka 2 nga yeetegekera Amerika nyaga 2 nno nga bavudde mu talo Iraq kwajjukira Amerika yavujjirirako Iraq ne bamala emyaka 8 nga bulwana Amerika evujjirira Iraq egende nafu Islamic Republic nyedde mabega nti 79 hostage crisis yaliwo nti Iran ekwata American embassy n'ejiggala okumala omwaka Tehran nti akakatwe kaggwa Amerika yagenda tematidde yagenda yesunga nti tujja kudda detulidda muli tulaba kakati balijeno bega myaka 2 yakulekeddeyo yanjibadde akujja mu 79 nti okuba mu 79 abadde nabo basuubira nti ganagaya agava wano gakoma balidda galidda kubanga jukira nti babasuuza kinene
baba kwanga jukira nti bazaako shawa wa Irani show mutondewo kuva mu 5 paka 7 America yali mu mafuta ga Irani nga yekalakasa jukira nagamba nti refinery single bunene mu nsi yonna abangereza bagizimba Abadan mu Tehran yesingo bunene mu nsi yonna eno gibaganye Israeli okuba Israeli ya data nso jikuba bamwe wase tukuba bali mafuta nga begazanya jukira awe bagenda awantu bagala ensi yonna tebagala ku kitundu kati babeera ne bajjanga bali in charge of ebitabo nga basimali bali in charge of ebitabo ntabakiza mutu nabbira baku ate bagabi bansimbi bagamba nti ani ayinza tulemesa byalingizayo Arafat ne aleka ng'omugezigezi Arafat kankuye billion kati banga go amen bakwaye billion kati Arafat simanyi oko billion obo esawa zino billion ino tongambye kinene bobango n'ekikumi ekyo kiyinzo kunjogeza ebye bobadde olwanirira uganti mweberere mu nze nkoze ki nze ntemye kati ako bakazuula nnyo bali Irani nga begazanya nga basima amafuta BP yakole cent British Petroleum in fact waliwo Secretary of State Foreign Secretary wa Bungereza bamuyita Andrew Bevin yagamba mu 5 nti singa tutwalina mafuta ga Irani obulamu butuyina e London transport buzimba obulamu butuwangalya mu London transport buzimba singa tutwalina mafuta ga Irani kakati okuva mu 5 mpaka 7 nga begazanya nga era chobola nti muntasa genza zigenda maaso nga boogera ku nuclear ninge babaga nti right mutukukiza ntusumane ku gas wo mwana amafuta kugamba sibyanfuna badenga bagamba nuclear naye right mukukiza company za America nizigenda zisimama zo zifune koko tufune ku yumulina kugamba basajja banyakuzi kati kuva 7 babadde beetegeka ntiganaga yayegana kakomawo kati ate okuva 2021 webalumba Iraq Afghanistan jukira bonna mulirano wa Iran oyo mulirano balumba Iraq numba Afghanistan balumba Syria Iran nga tena amukubusa ntibaddako gakola ki gajja kati then ne bajja ne bawamba ensi etoloddewo ne bazizimba mu bases Iran ne kakasanti gana yaye gakola ki bazizimbira fezi sawa yonna kati Iran nedda ku meza netandika okuzanya chess ne ganti kiki tusobola okukola sina submarine za maanyi nga zabali sina aircraft carrier nga zabali nkole ntya bamaze bange lyonna nga bafulumye ebyokulwanyisa nga babitereka ne basooka kamu ke bakola ne bagamba nti Mungu yatuwa ensi yaffe tugikozesa ensi yaffe ya nsozisozi ezo ensozisozi tugifuule ensi kyobola Arafat wetwogera ku missile cities ezo sabo cities n'ennyonyi esobola oku eriyo olwanguza ennyonyi munda mu musozi wansi ne bagamba nti Mungu yatuwa ensi yaffe tugikozese Bloomberg yafulumiza amawulire mu kutu gwa eggulu nti Iran America eginafuyiza wali launchers missile wonna ebitundu 6 naye ebitundu bya Iran kangendere ku bibayogedde nti ebitundu bya Iran n'ebisigaddeyo ba 5 bizibu nnyo byakukuba olukuba nti byate emisalo zino ziri mu nsozi kaganti Mungu yabawa nibaga nti katukose kye tulina tusoke tukose ensi yaffe ngazi ate yansi zile ensozi tetutuyina obusobozi obuzizimbamu amayumba tuzizimbe mu bibuga ne bazizimba mu bibuga ne bazimbamu amaterekero g'ebyokulwanyisa ne bakweka wansi eyo nti balina amaterekero nga gali meters 10 nti banka buster gyewogerako ebitu bombe ne bwekuba tuukayo era meters kwekoma tesobola tuuka ate jjukira eno ng'ogaseko concrete gwe bazimba okwatira olusozi naye oli wansi wa lusozi nti kizibu kati ne baga tuko tukosensa ne basukane betsa kwedi ddala kosensi yaffe ekyokubiri munene tetumusobola tufuna ngeri tutalo kitufulanga lutwanguyira tukole ebyokulwanyisa nga biri cheap
ngeke bei ya wansi kugane bajje ne bazimba ebintu bingi bazimba tugeze bali tulumba bajja soko kuba abakulembeze abakulembeze tubumenyemu kulembeze tumenyemu tuzimbe enkambu ezenjawulo nti ali Teherani bwabanga mission yakitegedde katukuba agende maaso nga akuba tugeze central office webanga eri Abadan webanga eri Isfahan bwabanga central office takyajiwulira asigale nga akola ki ye ali independent mu kulwana kwe buli omulwana bibyo naye nga omulwabe getulwanyisa ali omu mission twagitegedde nti central office wojiwuliza kirungi bwotajiwuliza tozikiza ye command yeyo tugeze babanga eno structure ya bagijjewo mwe muli independent oyina olukusa genda maaso okola ki ng'olwana bw'otuwuliza tuyinza okyusa mission yo naye ng'otuwuliza bw'otatuwuliza continue tandika okwesalirawo mission wagitegedde